wadde ku nnyimbe. Temubalaba nze gundi nange nyesimbye ku kifo kino nze mpadde y'amabugo ge bannange di mabugo batandika dde okugalangirira. Nolwekyo tugamba nti ono kaweefube wa fundraising tubadde tusaba abakulembeze b'amadiini musooke mumuyimuyirize abeesimbyewo baleme kulabika nti bakozesa omukisa guno akumwaganya guno okuwaayo musimbi. Nolwekyo tujja kuteeseganya nabo tulabe nti tusooke tuyimirize ebintu bya fundraising. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Fundraising for purposes of managing or running the electoral activities by a political party in an election is permitted. For instance, they need fuel to run around to do campaigns. They need to facilitate their agents. Maybe they will send some campaign managers or agents in some areas. So definitely an election requires resources, either on the part of government of the Electoral Commission or the candidates or political parties. But the funds that are allowed or permitted are those which will enable you to conduct your campaigns, facilitate your agents, but not to give voters money to influence their choice. That's not what is allowed. That's what is not permitted. Byonna Intelligence Council. Ate nabo bavumirira abakulembeze b'ekibiina bavumirira nnyo ekintu ky'okozesa ssente mu kalulu nga beesimbyewo bakozesa ssente ogulira balonzi. Bakivumirira nnyo. Era tubadde tubasaba yadde kaweefube wa fundraising wakunganya ssente oba makanisa oba mizigiti kikulu nnyo okuzimba oba muzigiti oba kanisa oba kiki. Naye ku biseera bino bitulina ebitulimu ebyokulonda tubadde tubasaba ebyokukunganya ssente oba fundraising basooke babiyimirize, kubanga bwe banaagenda mu maaso bana basimbyewo bajja kukozesa akakisaako oba mwaganya ogwo okulaba nti bawaddeyo musimbi buli omu amanye nti ate munange obalaba wadde ku nnyimbe munange beekolamu akalaawo wadde ku nnyimbe temubalaba nze gundi nange nyesimbye ku kifo kino nze mpadde y'amabugo ge bannange di mabugo batandika dde okugalangirira. Nolwekyo tugamba nti ono kaweefube wa fundraising tubadde tusaba abakulembeze b'amadiini musooke mumuyimuyirize abeesimbyewo baleme kulabika nti bakozesa omukisa guno akumwaganya guno okuwaayo musimbi. Nolwekyo tujja kuteeseganya nabo tulabe nti tusooke tuyimirize ebintu bya fundraising. Tuleme kutataganyiza demokrasi yaffe. Ate ekyokubiri ekyokulwanyisa obuli bw'enguzi mu kulonda tusobola okukirwanyisa singa ffena twewaayo nga bannayuganda ne tuloopa oyo yenna akozesa ssente ogulira balonzi atwalibwe mu mbuga z'amateeka akolebweko. Twayogeragana ne bapoliisi ne tubagamba nti mubuulirize emisango eni gyonna. Ne twogeraganya ne ba state attorneys oba ekitongole kya Director of Public Prosecutions be balooya aba government bakola ku misango ekumenya amateeka. Ne tugamba nange namwe mukole omulimu gwammwe abantu abo baleetebwa mu mbuga z'amateeka mu ba prosecuting singa tufuna ekibonerezo omuntu n'asibibwa emyaka ng'amateeka bwe gagamba emyezi 3 okola campaign mu constituency n'obwebeera district omwezi gumu okuva ennaku 10 November okutuuka ennaku 10 December ogwo mwezi gumu okutuuka ennaku 10 oba 9 February January emyezi 2 eba tekumala okwetooloola omuluka oba egombolola oba division oba district. Effe mu ndowooza yaffe ebyo ebiseera bimalungi abalina olugendo luwanvu ba presidential candidates kubanga bo bambi babasobola balina okutalaaka mu districts 146 z'eggwanga
Chobola ntubo ebiseera bya campaigns biwanvuko. Their period for campaigns for presidential candidates is a little longer because of the bigger area they have to cover in the whole country. Campaigns kitegeza nti bana ba local government ingeri gye bamaze banamala kusunsulwamu batandike campaigning. Ebiseera buli kintu twabagamba nti twateekako program oba ebiseera ebintu birina okutambulira. Campaigns za local government wadde musunsulwamu kati oba mpaka 24 naye campaigns za muzija kutandika omwezi gwe 11 mugumiikirize. Kati mwizo lwaki kati lwaki mwabawandisizanga bukyali. Twabawandisiza bukyali bangi nnyo kyuvola kusunsulamu kwabwe kumbe kugenda kutwala wiiki 3. Ekyokubiri okusunsulamu obukugwa waliwo beemulugunya banze banganyi oba gundi yandibadde awandiikibwa beera nominated talina bisaanyizo oba teyalina abawagizi kati ogenda okujongolola ebintu ebyo byonna gundi okwemulugunya biki byonna ne tugamba nti katubakoleko nga bukyali kubanga bo bangi nnyo. Era bwe twogerera kati already olunaku lwajjo twakafuna okwemulugunya okuva abantu 15 mwekisaziza badde wiiki ewedde. N'ekyo kyovalaba tutaddeyo ne tugamba nti okusunsulamu kwabwe tukutandike nga bukyali. Naye campaigns local government ennaku 10 mwezi gwa 11